Abatuuze mu division y'e Katete mu kibuga ky'e Mbarara basinkanye okubaganya ebirowoozo ku ngeri olutindo lwabwe gye lugenda okukolebwamu ku City Hall mu kibuga kino. Wano abakulembeze bategeezezza ng'olutindo luno lutagenda kuzimbibwa kwa nkomeredde okuggyako okuluddaabiriza olw'ensimbi ennyingi ezeetaagisa. Miliyoni 500 kandi okukola ahatindo otwireho. Ina abatuuze bavudde mu mbeera ne balangira enguzi esusse mu bakulembeze abapaluse ebisale bya project za gavumenti. Government has lost a lot of funds because of a certain group of people that is exaggerating the figures. Ono agamba nti kino kizingamiza emirimu mu kitundu kyabwe. The government is spending a lot of money on a few individuals. And the whole community is suffering. Kati bano baagala abakulembeze bano basale amagezi okulaba ng'olutindo luno lukolebwa omulundi gumu mu kifo ky'okuluddaabiriza buli kiseera. Abaho n'otambulira amabaati ab'ekimu kukwata mukata amabaati mukateera katimba mukata ukakola asikangalo mwenda ekyo kikawa mukakyesaasira. Wano Suzanne Kutambaki amyuka town clerk w'ekibuga ky'e Mbarara wategeezezza ng'enteekateeka z'okuddaabiriza olutindo luno bwe zaatandise. We have some money for that bridge in the budget, in the current budget that we are operating, and we have started the procurement process. Yes, Speaker w'ekibuga Mbarara Bonita Shobya ategeezezza nti olutindo luno nga luwedde okuddaabirizibwa si bwa kukkirizibwako emmotoka nnene okutuusa nga lukoleddwa ddala. I mean, those heavy trucks, of course, the trailers are not going to use the bridge. We shall put something to guard these heavy vehicles. Ye RCC w'ekibuga ky'e Mbarara Lieutenant Colonel James Mwesije asabye abantu bonna n'abakulembeze okulondera omulimu ogugenda mu maaso kulaba nga gukolebwa bulungi. I have asked the leadership of the council that they should produce BOQ documents and give to these local councils so that they monitor what they know. Kiseera kino olutindo luno lwakuddaabirizibwa ku bukadde bw'ensimbi za kuno 5.